Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'ogudde oba ng'ogwa kitegeeza ki? Kale ekirooto bwe kiti bangi bakifuna nnyo naye mu ngeri ez'enjawulo. Okusookera ddala, waliwo aloota ng'agudde n'amenyeka era n'asigala wansi ng'era omuntu amenyese nti aba yeetaaga buyambi, aba tasobola kusituka. Kale buno bubeera obubaka obukulaga oba obukutegeeza nti mu buli kintu kyonna ky'okola oba mu bulamu bwo ogenda kugwa. Oyinza okuba ng'olina bizinensi nga bakulaga nti egenda kugwa ate emenyeke, ate era nga kikulaga nti n'okugizaawo kigenda twala akabanga oba n'obutaddirawo ddala. Ng'era omuntu amenyese yenna bw'atwala ebbanga okudda engulu obulungi ng'amagumba gateredde bulungi, kale kiba kiraga nti ne bizinensi yo egenda twala akabanga weebeera nga yakudda waggulu oba si kyo obutaddamu kusituka. Bwe gabeera amakaago gagenda kumenyekera ddala, gagenda kugwa. Ku lw'ebikolwa byo gagenda kugwa era tegagenda kuddamu kusituka, sinakindi mwawukane. Kale n'emikwano bwe gityo, mulimu abakifuna ng'agudde wansi naye n'asigalawo. Kale oyo agudde wansi n'asigalawo abeera n'essuubi ddene nnyo okusituka n'addamu n'akola. Katonda abeera akulaga nti bw'oteegendereza bizinensi ye egenda kugwa, naye kasita weeseetinga ne weetereeza, bizinensi ye ejja kuddamu esituke, ate esituke bulungi ddala. Mulimu ate abakifuna ng'agudde wansi n'asitukawo ne yeekubako n'enfuufu n'atambula. Kale ggwe Katonda abeera akulaze nti bizinensi yo oba ekintu kyonna oba amakaago oba emikwano gyo oba enkolagana yo n'abantu egenda kuggwa, naye ogenda situka, kubanga eyinza okuba egudde ku lw'obulungi bwo, oba nga nteekateeka ya Katonda addemu akusitule osulukkulume bangi bakulabireko. Kale ggwe aloota ekirooto ng'ogudde n'osituka n'otambula, kiba kikulaga nti ojja kufunamu obuzibuzibu katono nnyo mu maaso, mu makaago, mu mirimu gyo, mu pulogulaamu zo, mu pulaani zo, ogwe naye ojja kumala osituke mu maanyi ga Yesu Kristo. Kale bw'ofuna ebirooto ng'ebyo ebisatu, enjawulo nga bw'ogitegedde, lwana era saba essaala wejjeyo okusinziira ku kirooto engeri gy'oba okifunyeemu. Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Likinga, subscribinga era obuuze n'ekirooto kyo kijja kuddibwamu.